Okay, basebwe banyabo atuli kule git recruitment consultant abaana basazeewo ate bagende baberenga bakola nga bagulira bafune ekigulya magale diba okulya kuli wano emmere eri wano so bali mu bungi nnyo pate yamanyi nnyo okubeera ati nate babasiibula bagendeko ebweru ndine mwana mwalo ono katubuli ekikyagenda okukola ebweru era wakyavudde Uganda amanya nze Hadija Namale Yes, sebo. Ogenda kola kyebwe? Ngenda nga security guard. Yes, sebo. Lwaki ovudde Uganda? Njagadde ogenda okukyusa ku mbeera y'obulamu bwange ne ku lw'abaana bange. Olina abaana bameka? Nina abaana 5. Ubalikidde ani? Mbalese wa jjajja waabwe. Anaasobola obbalabirira? Ajja bbalabirira nze nga yasobola okunkuza lwaki abange bamulema. Anti ebizibu abasinga abaana bagenda ebweru ebibagira. Omwana yamize ekitiyo, embwa yamulumye, nabbubi yawuumidde mu kutu, byonna ebizibu nga bakusaba ssente. Ebyo tebigenda bikola. Tebijja kubeerawo. Kisinziira ku mbeera ndowooza z'omuntu gw'olekedde abaana. Yes, sebo. Omwami omwateeseza bulungi? Bulungi nnyo. Alyoke? Alyoke nakyo. Ogumye tebamutwale? Naye ali ku kyeyo, bamubbire ku kyeyo nga sibirabako naye nga siwa ne Uganda. Famire yonna egenze ku kyeyo. Katugende tuyiyiza abaana baffe. Ogenda malema bbanga ki? 3 emyaka. Nga weekumye booti? Ye nja kwekuuma. Mugende bweru mukyuka ba TikTok naye batwala? Kisinziira embeera z'omuntu. Buli muntu alina embeera ze n'obulamu bwe n'omutima gwe n'endowooza ye. Sente muzimalira mu bayimbi mu pushinga bivulu byabwe. Ffenna buli muntu aba n'ebigendererwa bye biba bimututte ku kyeyo ssebo. Abasigadde wano babeere akagambo ko bagamba. Nja kubiriza bakyala bannange oba bawala bannange mwenna abatudde waka nga mulowooza nti abaami bagenda bakolera buli kimu guno omulembe gwa kkola. Bw'oba ng'owulira ng'okyalina amaanyi agasobola okugenda okwekolera n'okukolera abaana bo no supportinga famire yo jangu ku legit nze najja wano gwa 3 ng'ennaku z'omwezi 4. Yes, nenkola interview yange nga 3 ogwokuna nga 6 ogwokutano visa yange yali efulumye. So mujja ku legit. Myezi 3 gyokanga ogenda. Yes, mujja ku legit buli kimu kigenda banguyira. Mukitegedde bulungi. Input omwangu omutono ddala. Okay. Ogenda mu nsi ki? Ngenda Dubai. Dubai, mwana omukyala gyagenda. Kate omukyalo ono nengosinga obwangu. Ojja guminkiriza ndya bulungi. Nawe obwawo nedda nnyabo. Okulya obulungi ogejja. Namira pini. Namira pini sagala agejja nnyo. Kati kambuuze. Kana ogenda kola bwa security? Ngenda kola bwa security ngenda Abu Dhabi. Tegeza kampuni etwala mu nsi ez'enjawulo. Etwala Abu Dhabi, Kuwait, Oman, Saudi Arabia, wefunira deals zonna ne Qatar. Kubanga yasooka n'entwalako Qatar kati yine entuta Abu Dhabi. Wagende Qatar? Nagende nenkomawo era nzizemu okozesa legit. Ndina ebiruubira byenjagala otuukira bye sinaba kumaliriza. Byatuukira nenjagala bibeera 100% perfect. Wanandigambye wajjayo eri capital ndibadde olina ky'otandiseewo. Nabijjayo kati ndina kyentandiseeyo ekirala kyenjagala ekyetaagisa ssente nti ndina omaliriza ndina ogenda okukola nzigy'emalirize kyentandiseewo. Okay. Ebbanga ali wamala Qatar kyanjawulo ki kye wayigayo ekitali wano era? Ebbanga namala emyaka 4.5 ng'oli Qatar. Nga ndi Qatar. Nayigirayo bingi, nayigayo nti olina okuba n'empisa oba oyagala okuprosparinga mu bulamu, olina okuba nga owa bakamabo respect, olina okuba nga tokola empisa embi kubanga bikulemesa okukola, bikulemesa okufuna ssente obulungi. Discipline is the key to everything. Oli mukyala tolowooza ku kya famire kusettlinga kuza baana kuzaala? Nkirowoozaako nnyo naye nandiyagadde abaana bange bakulire mu ssente, bakulire mu mbeera ennungi, sagala bakulire mu mbeera gye nakuliramu. Kyoba nsazeewo okuddayo nkole. Ati omubezi ye gyali? Omubezi ye gyali era ali eyo wennyini gye ndaga. Temugenda kwesanga eyo mwononekereyo? Tetugenda kwononokera kubanga ffenna tulina reason as to why we are going. Ekisinga mu byonna ssente ze tunoonya. Kati olaba ogenda beera omalako omwaka gumu ate ng'akomyewo afune abasaala abalala? Tasobola kudda nga siriiko, tukomawo babiri nze handbag we. Omwesiga? Nnyo omwesiga nnyo, tuludde naye emyaka 7. Lwaki abawala abasinga bwe bagenda nga balina ababeezi wano eno bwe batuuka eri babalekawo ne bafuna abalala? Ensonga ziba nnyingi ate nga za njawulo. Ensonga esookera ddala oyinza okuba nga wankatuuka eyo omusajja n'omwesiga n'otandika omuweereza ssente n'azikozesa n'azirya n'akulimbalimba n'akuba ebifaananyi ku projects, bw'okomawo osanga nga byali bya kifere n'akuzza mu zero n'obeera disappointed. Kati omuntu ng'oyo oba tosobola kubeera naye atali ready kuzimba amaka. Waliwo abakyala bagamba nze sisheyalinga ssente yange na musajja, omusajja omuwa ku ssente yo? Omusajja amuwa ku ssente zange kubanga waliwo wabeererawo nga naye alina emergency ate nga nze aliwo nga nze kasobola omutaasa. Ate kijja kundabikira bubi ng'agenza okusabiriza, nze ndina okweyimirirawo nga mukyala we ne mubeererawo.
nkwagadde omukyala yenna wa ku musajja ssente nkwagadde kagambo ki akataleka kolina eri abantu abantu abali ewabwera batuwookinga aba listeners banaye mwesige nnyo Legit Consultancy. They are very transparent. Bakutwalira ddala mu budde obuli mu bwa short time. Ate at least discipline begins from home. Tosobola genda bweru nga tolina mpisa kubanga empisa z'osiga ewaka osobola ogenda naze bweru. Abaana bali ku TikTok baga sobola genda bweru nga ssente azijja mu basajja n'abeerawo. Banango bulwadde gye buli siriimu gyali oyinza okuba onoonya ssente naye ate ojja kufunamu ebisingako n'ezo kati sibeta ogenda okola ezizo naddala bakyala ssente z'ekikyala ziwooma ate osobola okwepulaningira nga teweesize musajja ekintu kiyinza ohappening oba obufumbo ne bulema n'otandika life yo ng'oli mugaaga nga todipendinga ku mwami. Amanya bampita Sharon the beautiful mwongeddeko ya beautiful kana kalungi kato kalayika bulungi nnyo bosi wange wuuno waneeno ayinamu kasente akasigaddewo oyinamu ku ssente English. Hey, you understand only English? Yeah, but I understand some little Luganda. Some little Luganda. How are you? I understand English, but I'm doing fine. And you? Okay, you are fine? Yeah, I'm doing fine. Your name? Ingora James. Ingora James. Yeah. From which district? I come from Tororo. Hey, you have decided to leave Uganda. Why? There are so many reasons. One is to change my standards of living. I've been here for a while, and you know what we are doing here. I feel I need to go work for some money and come and do. I have some projects I'm doing, so I chose to go work outside Uganda. At least I'm able to save some money. I come and complete my projects after. Do you have a family here? Like a wife and a child? Yes, I have a family. Is she contented, your wife? Yeah, we talked about it because we have things we are running and we felt maybe if I can go and work out. She has no fear that you can get another chick? She can't, of course, tell me maybe, but I know she trusts me. Yeah. So much? Yeah, she trusts me so much. I trust her, and the rest, I leave it to God. Yeah, I believe she will wait for me. And 2 years? Yeah, 2 years. Without something? I believe. You just believe? Yes, yes. Of all companies, why Legit? Legit, I was also recommended to Legit by some people, and I followed Legit. I realized they're a trustworthy company. First of all, I can tell people out there that they can trust Legit, because Legit is a company you can come deposit whatever you have as you try to process. If things fail, if you feel maybe you get another something else somewhere, you can come and withdraw your money. They will refund your money at any time that you want. That's one reason that I trusted Legit. I paid this money not once. I've been bringing here the little, in installment. The little I get, I pay. Little I get, I pay. At one point, it took a little while. I came, I withdrew some. And after my visa came, and I decided. So which job are you going to do? I do security. Security? Yes. Okay, thank you. Your name? James Ingora. James Ingora. Ogamba ta boss. Oli bulungi? Kiriya nnyo. Weeyagala? Nnyo. Abakyalo batulekedde Uganda tweyagale. Babeerewo blood. Babeerewo. Obavuddeko? Nnyo. Ogenda onoonye ssente? Butereevu. Ate okomewo bazirye? Si kyangu. Si kyangu. Togenda bawa ssente y'abakyalo? Hakuna baba. Abasajja bwe bagenda eri ssente zonna mukyala n'agamba ate kano n'oziwa omukyala. Lwaki osazeewo ogambe nange sijja ziwa bakyala? Kikulu olaba ekyamaanyi omusaayi gumuzibu gwa kunoonya. Omusaayi muzibu kakati ate odde okugujaajamya biba bikusaze. Okay, tubadde tutyo obadde okyatwaliza mu maaso. Omukyala wo ali contented nti genda okole mwami? Kyenyinza okugamba omuntu oyo agumye alinga ng'ejjinja. Mukyala wa agumye? Mugumu nnyo ng'ejjinja. Omaze n'ebbanga ki? Emyaka nyiza kugamba tuli myaka 15. Nga muli mwenna? Tuli ffenna. Mulina abaana bameka? Tulina abaana 3. Osazeewo mulekere eggwanga ogende? Sikusalawo nti tumuleke just abeere awo bubeezi. Naye kino kintu kibadde planned. Kibadde planned nga kiri sorted bulungi. Tusalewo tugende tunoonye omusaayi awalala tubeezeewo abantu abo 3. So kati omuleseewa? Omuntu oyo ali awo ali Mukono. Omulese Mukono? Yekisebo. Ebe Mukono. Teri bayaaye. Tebatutwalira omuntu? Hakuna yiyo. Akwesiga? Nnyo.
emyaka ebiri nga mingi. Obusekenzi agenda guma okomewo omusange. Ate wagumidde emyaka 15 ate gino ebiri. Ogenda kola mulimu ki? Ngenda kubyanza. Kubyanza dereva. Okubyanza kitegeeza driver? Ogenda vuga motoka? Ngenda vuga motoka. So lwaki wasazaawo n'ogamba kangende mu Legit Recruitment Consultant? Bantu bano balina obwangu. Babisa mwangu nnyo mwezi ogwa. Interview kubanga olinamu akasente n'osasula mpola mpola mwezi gumu akiwedde. Omukyalo oyinza mugamba bigambo ki? Abeere mugumu nnyo nga we yagambye nti mugumu nnyo ng'ejjinja ayongeremu ne kasementi. Yagambye ngenda guma ng'ejjinja. Tereevu. Bansoomoze naye nga teri kigenda ng'ejjinja nga we bagamba nti ogumire ng'eyibaale. Kale yes basebo ne banyaba ebigambo byebyo mubiwulidde. So kitegeeza ki? Jangu omutundwe naawe weewandiise mu Legit Recruitment Consultant ekitabule ddala bulungi nnyo. Gwe naali eyo toyina capital soko ogende e Bulaaya ofune ka capital ojja otandikewo kiwasomesa.